bwe lwali bwe ruti zaali ennaku z'omwezi 22 gwali mwezi gwa May era nga wetubalira olunaku olwaleero giweze emyezi 5 bukyanga omwami omuyimbi Ronald Mayinja afuluma eggwanga oluvannyuma lw'ebbanga eryo lyonna oluy'emyezi 5 akomyewo mu ggwanga Uganda. Ebintu bingi byatasobodde kubeera ng'alaba, ebintu bingi byawulidde obuwulizi ng'ali ku kyeyo, naye East or West, home is the best. Amaze nadda ku butaka okwabobwe newankubadde oyagendera ennyumba oba awakawe akyakakasibwa newankubadde era kyasooka kugambibwa nti ennyumba yaleka agipangisizza. Kaakati tugenda kuba tutunulira ensonga lwaki omwami owatuli ku bunkenke ffenna akomyewo era basembye kulabagana ndowooza yabadde na Bibye Cool mu London. Bibye Cool yali ali London, then yali ali mu musiibula ng'ono akomawo, kumbe naye yali yeesiibula ng'akomawo. Tuli ku Mukutu Vika exclusive gy'osinzidde okubeera ng'otulaba okusaako n'okutuwuliriza ekyo nno ky'okola ky'amaanyi era kyekisinga. Video bweri nkola yange mbuwombeefu soko gimpereka like information esobola okuba ng'etuuka ku eyo ssekinomu ayagala okugiraba n'okugiwuliriza. Atatwegattangako mu butongole naawe nkusabye subscribinga, bw'omaze obeera ng'osubscribinga kwata mu kade kajje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all, wegambira turn on that notification bell ku simu, ku computer oba ku tabyo, ate ojja kuba otufuna bulungi nnyo nnyini ddala. Kaakati mu mbeera emu mukwano gwange alina ebizibu ebyenjawulo nkuzigira Haji Miti mulombi wa dduwa, osobola okuba ng'omwekwata ng'okuba ku namba y'essimu eyo gy'olaba ku screen, sinakindi n'omuteerako message ku WhatsApp, ate ofaayo owa gy'oli, oba oli bweru wa ggwanga oba oli wano mu bitundu ebyenjawulo, ajja kusobola okuba nga ate ayogerezeganya naawe mulabe bwe mugonjoola ne muggyawo omuziziko ogwo ogwesigamye okumpi n'obulamu bwo. Kaakati omwami Ronald Mayinja musajja yakuyimbira obuyimba nga tuli ku bunkenke ffenna eno tetulina mirembe, abantu basinga byabwe mu bbanka, mubalaba kuvulumula mu mbeera y'emu nakuyimbira akayimba. Obumu ku buyimba bwa Ronald Mayinja bwe nsinga okujjukira obulungi kagamba kibuyaga lwalitikkula ennyumba lwetulimanye ebiri mu nju. That was bunkenke still naga ayina we yayimba ani agula ensi kuba tugitunda naye atuweeza wamwabuze atugitunda embi wejjo. Kati awo alina layingi yayongerako wabula gye tulaga teri amanyiyo bwe tulikwata omusimbi gwaffe Afrika. So oluyimba olwo baluyita Afrika. Ezo ze zimu ku nnyimba ez'amaanyi era ez'amakulu ezasinga okwagazisa Ronald Mayinja abantu. N'ennyimba ez'omukwano of course aziyimba nga Kereya ne Dori, Mama Dorini n'endala nnyingi. Kati ndowooza otegedde Mayinja gwe twogerako. Erinnya mbasaba busabi tulikozese mu Luganda tetulikyusa kulizza mu Luzungu. Oluleke lwa muzeeyi ayina abantu baaganye lwe luyimba lwe yasembayo okukola. Ate naye Mayinja bwe yali tannadduka mu ggwanga oluyimba lwe yasembayo okululelizinga baali baluyita abantu baaganye. Kakati yes luno lwali luyimba kati hiti zezimu kuzaaleeta ebizibu. Kakati ezimu ku hiti ezaleetera Ronald Mayinja okuba nga takyayala mu bantu akwe kuba nti yakola oluyimba olukampeiningira President Museveni olumanyiddwa nga muzeeyi akalulu kako muzeeyi. Mubitegedde bulungi. Munnange yakomyewo era ono tusooka okuwewuunya okumulabako nga ali ne Bibye Cool big size baali London ku kisaawe big size nakola ne ka advert atondeke ekiwaatule tokola ki tonkanga. This time around njagadde nnyo abantu engeri gye bali kuteekamu obuyiiya ebigambo ebisudiya oba ebirireetinga embeera eriwo
ne bigiteeka ku show. Of recently twalaba enkuuka tobongoota eya Abitex gyagenda otegeka eya mu Lubiri, and of course ne leero tulabye eya tondeke ekiwatule luli abadde nga tondeke ekiwatule plain. This time around bataddeko tondeke ekiwatule tonkanga kanga. So Ronald Mayinja y'omu ku basoose okuba ka advert akatondeke ekiwatule tonkanga kanga ayakakubira London bwe bali n'omwami big size Bibye cool. Now wayise ennaku zibadde nnya nga big size avudde London n'amawulire ga Ronald Mayinja okuba nti akomyewo mu ggwanga ne gatandika okuba nga gasaturatinga. Ekituufu kiri nti yakomyewo era mwali naye kati abadde bagamba nti anti luli mwatema omugambo ennyumba nti ate yagikola ki yaleka agitemyemu emizigo. Yes, ekyo kituufu. Ennyumba mwenna mwakiraba, abavaayo ne babalaga ennyumba bagibalaga, naffe twakola story ennyumba ne tugibaleetera nga eraga nti waliwo omuntu eyali agipangisiza. Era twafuna information okuvira ddala ku source nti ennyumba bagipangisa emyaka 6. Era mwalimu mu Nigeria, mu Sudan. Yes, mu Sudan ye yapangisa emyaka 6. Era bakolamuko ku renovatingamu munda. Jukira nti Ronald Mayinja okugenda ebweru okuba ekyeyo. Okay, sugenda kiteekawo nti neera emyezi 5 mu nsi nga si Saudi, si UAE at large. Bw'oba afunayo ka contract ka deal nga ka bwangu oba okozeeko kasente. Jukira nti mukyala wa Mayinja ali bweru ye yasooka okugenda n'abaana. Kati ye mu kugenda yekwasa kimu nti yali agenze kulaba ku famire ye, naye eryebbanga nga bwe batunyumiza Bulaaya kizibu omuntu okubeerayo bubeezi nti ndaba ku famire. Egyo emyezi 5 kituufu tukkirize baba waliwo kaawe ekyeyo ekyakaseera kati ate tekitwewuunyisa kubanga akomyewo kulambula oba kutunda bitaakola ki bitaatundibwa. Ekyo nakyo kikulu. Hoteri ye mujjukira bulungi yagenda okgenda nga bagibombye oba nga bagisise. Roma ebizibu byali bingi ebyaliwaawo. Waliwo ebizibu by'emmotoka eyamuweebwa, ebizibu ne bifuuka ebizibu. Era we bijja ne byegattamu politics nti Ronald Mayinja yabulwa side entuufu kwayimirira. Yalema okuyimirira mu NRM n'awangaalirayo. Yalema okuyimirira mu National Unity Platform nayo nayimirirayo. Yalema okuyimirira yadde mu FDC cause Ronald Mayinja ye musajja yayimbanga ennyimba ezalowoozesanga buli muntu nti wankyukakyuka. Era nga bw'owulira oluyimba nga Africa ng'owulirira ddala omusajja atawagirirako ddala ki gavumenti. And of course ekigambo siwagira gavumenti nayo yakiyimbako mu tuwalana nguzi, naye tetuwalana gavumenti. Abatusiba bawagira nguzi. I think nabadde nina non-stop ya Ronald Mayinja gye mpuliriza ennaku zino. Muli ennyimba nga bazikuteerako essaawa nnamba nga tebagasseemu zino zimama Dorini naki. Owulirira ddala omusajja eyali munnankyukakyuka ku ngwe. Ova ku ntebe. Eki oli kwani? Kaakati nkomye wano ebyokubanyumiza mbadde na bingi naye waliwo ayingirira eddembe ly'omulala ate nga bwe baba bakuba embooko. Yes, nzinza tukwata babiri naye waliwo gwe zisinga okufiirako. Kale byebyo njagadde mbategeeze nga bwe navaayo ne mbategeeza nti adduse oba agenze. Era bwe nkomyewo ne mbategeeza nti akomyewo. Now yalibanga azze either kutunda byasigala oba kati nga akomyewo ali financially stable. Tukirize yalina amabanja we yagendera, yalina ebizibu nga takyayala mu bantu. Then ekirala ayinza okuba kati musically akomyewo tukubandongo
ng'agenda kuddamu akube obuyimba bw'omukwano obwefaananyiriza Mama Doreen, ng'agenda kuddamu akube obuyimba obulaga nti ali bumu n'abantu obufaanana tuli ku bunkenke ffenna. Mu gy'ekyenda muzeeyi yajjayo emmundu ayina engeri gy'agattagatta ebintu ne bigatta. Anyway, byebyo nja kuba mbawa update and oba tugenda gezaako tumunoonyeeko ke yakomyewo. Ate engeri gyekiri nti sife abamu kubaamukonjera ng'agenze, katugenda kumunoonyaako tulabe atubuulire ekyeyo sofa kitambudde kitya era jjowe esimu emukutte. Badde ndudde okwogerako naye erinnya twasazeewo tulireke mu Luganda, temumuyita Masitooni, omusajja ye Mayinja si Masitooni. What are you? Wamma mubeere bulungi mwebale.